tonnabuuza na ku bantu babembi. Akayimba kano, Yes. akayimba kano nagenda muganda nge Bruce Melody oyo bulijjo mulaba nga negomba talent yo gishare nga ne yange nga ndatisobola okuvamu ekintu ekirungi. Then fortunately najja okuyimba ku Dikenzo Festival. Okay. Ne babeera ne after party yali yawo ku katikati ku Sunday Funday. Okay. But yali tegekeddwa ba muchachos. Ne musangawo nensanga nga fan wange ate nga nange ndi fan we ne tunyumyawo nga abasaaga. Netsala utukole enyimba the next day nenkubira muganda wange omwango gubayita Temperature Touch. Okay. Na kufuna mobile studio wanange nenfuna mobile studio yange netugimountinga. Bayimbi bali banjawo nga tugezaako kukolagana enkolagana yavaawo waliwo Bahati waliwo Bruce Melody waliwo John Frog waliwo Palaso n'abalala tugezaako okukwatagana ne tu recording olimba luno mu dakiika nga 3 kuba studio yali emu nga buli omu agezaako ku recording amangu mangu. Okay. So ne tukikola mu dakiika nga 3 n'agenda nesigala nga nduuliriza ne nga wow this is a nice piece. Ate mba ntirowooza ne nankubira essimu okuva Rwanda nanga ne golimba lwa kabi. Okay. Then omulala bamuyita Yago Rwanda nakwenda nanga mwakubye tune ya kabi. Bruce nangamba njagala ko I wanna fly back to shooting a video ndowooza asaga mba ndi awo nga atuuse. Okay. Then nenkolagana ne Great Make Pest nemugaa kuba ekifaananyi kino nendeetaako ku ideas enayina n'azigula nanga atakeze. Olimba ne tuluteera ku Loverman album. Okay. Loverman album era n'olulala ne lusinga ku zino wazo lwasongola mangu you know. Ze nagamba oba lwakwa mwalwanguya nti bw'otulya n'endala zino eziri ku Loverman album olaba nti lukola bulungi okusinga ku zino ziri nnyimba 15 sorry. Yes. Bw'otululira ennyimba endala eziriko olaba nti olwa Bruce Melody kulya ddala bulungi nnyo. Kituufu nnyo. Okay. Kuliko binyuma kuliko begabega remix kuliko olwo kuliko lwenakoze ne Spice Daniel bayita Minzani kuliko la Ketchup nengolo olubadde sofa kwezo zisinza okukola sofa. Okay. I think nsobola okugamba confidently nti binyuma begabega remix n'olwo ate Ketchup onajjaki era naye wamufuna mu transition ya Chameleone yakola gwanga mujje already ngali so happy to work with me nanga Palaso tukoleyo ekintu netubikolawo netukolagana ne Bawa Chameleone najja na tu uniting anyo Chameleone yatugatta Ketchup teyali mukwano gwange. Chameleone yaleetawo omukwano ogwo yayagala nnyo tukole ffenna natugenda naye ne mu studio netuyiyanga naye bwayiye ebintu ebimu n'atuwa vibe. Nalwo ne tulumala era nalwo ne video twashooting egenda kuba dropping anytime. Okay. Yes. Omanyikibwa mu Uganda nga omuyimbi ayagala okukola n'abayimbi abalina talent abato. Ku album eno kuliko ku baana boyinza ogamba nti wale nze nizo kuba najuliza naye waliwo omuganda wange yakawuliranga gwe mulundi gwogusoosera Uganda obimanyi tuyita bba buusaba obuusa nga gwe mulundi gwokusoosa okuba nga ajuliza naye yagadde okutegeera abayimbi ki abato abali ku album eno. Nakoze ne muganda wange Wembarara greatest talent gye tulina mu baana abato. Omuseeko nyerisa bamuyita Hashbeats. Ya producing olimba lwa Mpalavu ya producing olimba lwa Balekabo era gwe nduyimba naye. Omukola olimba bifuna. Yes. Ne tukola olimba lwa For Life luli ku album eno nayo telukola bubi. Kuliko Vian Music. Okay. Twakola olimba baluyita Anjuna. Naro it's a very big masterpiece on the album. Nenkolako n'omwana upcoming okuva South Africa. Bayita Loudi producer wa amaanyi bamundaga nga producer the hits za Dr. Malinga nyingi ezakabi. Musajja oyo Dr. Malinga. Kati we twakwatagana mu ngeri eyo. Okay. Nandaga nti akola ki nti yali kwegamba ayina atandika olugendo ninjagala neetabe mu greatness ye. Dr. Malinga bwe yamundaga then nenkola ne ani omulala aliko upcoming. Nze nno bwe bityo bibadde ne ba producer abasinga baliko upcoming bakabejja baliko batono nga Bawa ba Renix naye abasigadde bonna abasiga babuka. Kiki? Kubanga nze ne musomera mikwano gyange gyabanga mito. From even naddayo nenki reflecting ako ne bano bonna bakwano bange mbalaba batokoze. Bwe boogera mbawuliriza nga abasajja bakulu because emiti emito gye gigumiza ekibira. Baba ne ideas nze zemba sikyalaba
so nembe yazikako ebyo nabo ne balina yazikako experience fena eryato nelisee omuntu yandiroozeza nti Palaso it's not the first time nga nkulaba ku interview banga nfuna ku interview kujjukira ne James Topa ku Delta oba ojjukira bulungi nnyo but the way we reason omanyi tetunabuuza kuba ogenda babuuza naye tujja zenvuga so the reason lwaki nkubuuza ebintu nga bino nti omuntu ayinza okulaba ng'otambula n'abaana bano abato omuntu nga Palaso omusajja omutegeevu omuyivu the way you reason kuba nyina mukwano gwange namugamba nkyaza Palaso omukyala ali eyo nanga omusajja nga mugezi nenga mulaba gwe okimanyi kati zagenda omubuuza bakulaba batya n'abaana bano abato ng'omuntu akusuubira oli ku level ndala nnyo okubanga otambula ne gino emiti emito anti kubanga obuyinza buva wansi ne bwambuka waggulu kugamba obuyinza buba ne apex nga bona ogamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye ate obuyinza era naye omulaba abuzza wansi abuzidda mu bantu ate abantu ne babuzzayo waggulu kati tusikugamba okubeera nga omanyi ebigenda mu maaso ng'omanyi n'ebijja kiba kirungi n'owuliriza emiti emito kye giba gigamba kuba nze nzijukira nabeeranga ne Chameleon for example nga nina ebintu byendaba nga asikinga advice naye nga ndabika njirina naye ng'olwokuba olinamu fiyo oli mwana muto nga tosobola kwogera nga abantu abakulu balina ideas bamenyamenyaawo ate n'olaba era nga yeetoolodde n'amalira ku idea yo gwe gye walina essaawa eyo kati nenkifunamu ekyokuyiga era nze mikwano gyange mito nga Junix promoter bwaŋŋamba nti awo tetugendawo mpozinga ne mubuuza lwaki ne tureasoninga that's ate n'ekirala mpulira essanyu lingi nga baganda bange abamu abo abavubuka abato nga ndi nabo ne muzuulamu ekintu ekirala kye yali teyemanyimu nze am surrounded by a team of professionals naye ku bonna tekuli yajjanga professional tekuli yajjanga amanyi nekyakola no naye be banyimirizaawo n'okuteekawo brand ya Palaso n'obwesige n'okulaba nti brand yange ewangadde nga si nyangu yakumenya kubanga abantu bendi nabo babuze baana bato driver wange azoba wa myaka 14 Gabriel yajja yakamala high school kati sawa no bwe nkugamba nti yakubye ba sponsor bonna ebigo ne bajja ku Love Fest kinzo kwewunyisa Ivan Killer namusanga ku Resort Beach just kalenzi katoka genze kuchakala bintu byako na bachali bako ne tufuna omukwano right now is my official DJ and we've traveled the world together so mpulira essanyu lingi nga nine tafali nga se kubavubuka bannange kuba ebintu ebimu byanzibuwaliranga ate nga ndaba byalinga bitono kubalala so saagala nnyo bantu ebintu ebibazibuwalire nga mbisobola ebimu I try to do what I can as I also save myself. Okay, all right. Basaba banya bochali kumando so the big 89.2 CBS FM but it's a night radio. Yefe abaliko of understand that chikazi ya 5 mukage zake gano lunako olupya lunako lwa kusatu nakuzo mwezi ya 2 munya mwezi gwa muzigo 2 mwezi tuline King of the East omusime wa bene tenga yakuyimbira akayimba kadokensingo okwagala binyuma one of my favorite from the King of the East. Gobuza ku bantu basaba Ssaabasajja Palaso amawulire gawe endeka kutusanga gatya nsokekisokabuuza bannange abooluganda abako n'ab'emikwano n'abawagizi baffe mwenna abawuliriza emanduso mwebale kubeera naffe ku night radio mwebale kuwuliriza MC Wale Wale amannya gange nze Palaso Saka Free Boss King of the East ng'era mbagamba ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukutu bene gwe yatuteerawo okulaba nti tuyisa ebirowoozo byaffe ne bibatuukako 89 katonyeze 2 Kyabasafama bannange ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale n'abagereka maama agerekera Obuganda bannange nze ababuuzaako ndi musanyufu nnyo okuba wano era nga kivulu kyekimpuuba kyekindeesewa MC Wale Wale mulabeko mbabuuzeko byonna mbigatta omulundi gumu naye nga ndi musanyufu okubeera wano. Amawulire gakusanga gatya? Amawulire gano gansanga nali wa Bawa nga nina nga nkola Love Fest album eno nga nolimba maliriza kukyalo lwa Ketchup lwaliko wine bandi awo essimu neevuga ne baŋŋamba we n'essimu gy'osuubira evawa omukulu Jjonjo omulangira agenda kukubirako nenyapa kusukulu aŋŋamba ki nembeerawo nga ndi puzzled mbandi awo neekuba nambuuzaako naŋŋamba byotya mugitambula gitya nga munnange waliwo embeera eriwo weetaagibwa enkya okola ki ne mubuulira bye nali nkola nali ntegeka Kivvulu Love Fest nga bw'obimanyi
nangamba osobola okuyimirizaamu kubanga omutanda asiimye taata wange asiimye nangamba engeri gyasiimyemu ate yanjawulo nnyo musanyufu nnyo ku mutima era asiimye enkya ku saawa bweziti ne bweziti weetaagibwa jangu kale kwegamba awo amawulire ago gaali gasanyu nnyo nentya nogagamba bannange nentya nogagamba maama kuba munnange nga sinnalabako amaaso g'omuganda gali mu ngalo ntya okwetikka abange nentuuka nebiki programu nezikyuka munnange kumbe bya ddala nenkeera ng'omusajja omuganda nenfuna ekanzu ngiina mu closet si yaggula eyo mweri nondamu ekkooti yange gyendaba eyinza okulabisa obulungi nenyingira ekifo nenzijanga enteekateeka zonna nnungi abakulu b'emmengo ne bannyaniriza ngenda okusanga nga n'akatebe kange bakataddewo nga omukulu ibra muganda wange ibra nga enteekateeka zonna ziri mu mitambo najja nambuulirawo bye nali simanyi mukulu ibra era ibra njagala omwebaza ekyenjawulo kansala ibra najja nantambuza bulungi tuula wano nandagirira nambuulira wenzira program already yali naye ali nayo nga yomukube bankwasa okulanga kitambula bulungi munnange mandi awo omwami omu omukulu najja nangamba omukisa gwolina gwanjawulo beene asiimye agenda kweyanjulira ku stage nendowooza byakusa nga ndaba bandi evudde kwa bandi eyasookawo babayita baana beeka baakuba omuziki baakuba nange nekipita namu omuzi omukulu gwe nali ndi awo kumpi oba yali muzize ekirumiro oba yali nangamba owaaye baakuba endongo neŋamba abo ngenda kubayitawo nentuuka munnaye ne bampita ngenda okulira eddoboozi mukupakukapakuka ogezaako okuwulira bye boogera ne beene nga bamulaba yali akyalina obubaka ndongo netandika simanyi enda okuwulira akazindalo kazito bannange amaanyi gaba naawe okyayinwa fiye eyo palaso ku stage z'olinnye n'abantu abantu bonna mu nsi abazungu n'abakyayina n'abeere nensiitibwangako sanjulwangako beene bazadde baffe bali bakatonda ba ku nsi obuyinza bwava eri mukama katonda n'abubassaamu batukulembere kugamba babeere ekyokulaba bebeere munyenye emunyenye bwevaayo nekwakira enjakira gyeyanjakira kyanjawulo ekitiibwa ekyo kyadde eri famire yange kyadde eri bafaani bange kyadde eri nze tekisangukawo tekiddayo mabega ate yakyogera mu luzungu ye bagita hierarchy esembayo eddaala erisembayo nti ne president balonda mulonda ne kabaka waffe katonda yamutulondera n'agamba yoyo netugenda ne katonda nga bw'aba asiimye kivola bw'asiima kitiibwa kya ttendo nnyo era njagala okwebaza obuganda n'abakulu b'emmengo bonna mukwano gwange ibra nkwebaza ekyensiso ne CBS mwenna nabaza kati munnange nno nenninya ku stage ntandika okuyimba neŋamba obaananyumirwa kaliwa nensoka nkuba nsaba mala nsabaawo nenkuba malamu bankuba malamu ngenda okulaba beenasituka neŋamba oba bakayimirize nga ndoza oba tisikabuzeemu waliwo ekiganye nemuyimbi nasooka ka birthday nga njagala kwegamba omulembe guno omutebi gubadde gwa ttendo nnyo gubadde gutukozeza bulungi gubaddemu okutwagala gusembeza kati nze omuvubuka ani andisembeza yino ebyekunyumirizamu bingi naye kugamba ekyo nayagala muyimbira akayimba aka happy birthday olw'ebyo byetuze tuwulira mukama akuwangaza alina ensonga ze lwakyakukumye kubanga ffenna ekigendererwa ky'abaganda n'essaala ze tusaba eri mukama kuwangaza ssaabasajja kabaka okiraba era nawe tuba tusiibula wano oba omusabira kati akayimba kange kalimu ebigambo ebyo nalabanga kajjaawo nendabanga anyumiddwa kati ate nengenda mu malamu neŋŋamba mbadde nakoma kali mbadde message already anyumiddwa nentunulya DJ aba abiyimiriza ati ne baŋŋamba ntandasi genda maaso binyuma ngenda okulaba bannanga awanika ati omukono simanyi buna bwe musemberera bwetowaze obusembayo omukisa gwali gw'amaanyi gwankwata speed gukuleseewa kubanga omukisa ogwo gwampa obuvunaanyizibwa
gwanzijukiza kyeni nze golaba nakomawo okuva mu America nga njagala komawo waffe nenyumiriza ebye waffe gwampanika ng'omuyimbi bingi byali byogerwa bingi byali bisaze naye kugamba kyalaga nti endongo yange etuuse mu lubiri ekintu ekitali kya bulijjo agwampa obuvunaanyizibwa okubeera ekifaananyi ekirungi eriba mikwano bange nemibavuuka bannange newankubadde nange ndi muntu kifaananyi kyange okitunulira bw'osiiga ekikyo kaakati n'ekirala obuvunaanyizibwa obwo kugamba omukisa ogwo gwanzigulira enzigi nze kati gyempita yonna nsanga bagguddewo nagebaddeko nakivuna enkyalira abantu bampadde ebintu katono babimale mumadduuka bampadde engatto mbadde kulaba ebbanga lyo nga oyita mpulira nga sibigwanira nempulira nga kugamba obuvunaanyizibwa bunene nnyo kinene nnyo gyendi sinnakitegeera ndowooza na bulungi ekintu ekitavaawo naye nga nfundikira nga neeyanza bweyanza nyongera okwesiima ndi nenyumiriza mu kubeera omusajja omuganda nze mulindwa ekitiibwa kino nkyenyumirizaamu era kyattendo nnyo nkyebaliza Mukama Katonda neebaza nnyo beena okunsiima nzaani omusajja yagenda n'awaŋŋangukira mu mawanga amalala nga ndowooza ge gasinga nemmalira mu makomera nemmalirawa nemmala nenkomawo wano nensiimibwa omutanda kyattendo nnyo gyendi kola nsobola okwogera paka ku makya naye nga ababaddewo naye nga tebabasiimanga nako nga bangi ate nga balina byebakoze ati kakati emmeeza ya Ssaabasajja teggulwa si kiti kya ssente si nti oyinza n'okulaba kyolaba nga bwe gaa nti oli Mukama Katonda yamutusindikira nga sobola n'okulaba gwe kyolaba nga ye n'akibuusa amaaso ate n'alaba ekirala ekisinga naye sijja kulowooza ku nsonga lwaki sijja kutunulira gw'ataasiima nze nga nze yansiima era ndi mwensiimu era n'ensi ndigivaamu ndi mumativu nti nasiimibwa mu mirimu gye nakola olowooza Palanso tetukizayo ku music gwe tuyimba ensangi zino n'abayimbi gwe bayimba nti olina okweddamu ne weekuba mu ttooki ku kyoyimba kituufu abayimbi bo bangi kati olaba emirembe gyawukana omulembe guno gusanze Kabaka ayagadde nnyo abavubuka ekyenjawulo n'atutuuza ne ku mmeeza ez'okuntikko atwagadde ekyenjawulo edda abantu baali bamanyi olina oba kuyimba nnyimba z'amazina maganda oba olina kukola ki naye ono Kabaka abadde wa digital revolution ku mulembe gwe kwe tulabidde amasimu ku mulembe gwe kwe tulabidde TV za kaladi ku mulembe gwe tulabiddeko ebintu bingi so alaze nti enkyukakyuka eyo naye agyembracinze okulaba nti asiimye ekika ky'endongo gye tukuba kale ekika kirungi twongeremu amaanyi nera ne message ze tuteekamu ze nnyimba zange oziwulira ziri full of love God is love so nakyo kimataringa ate na buli mulembe n'ebyago emirembe egiriddako gyonna gyonna nagyo girijja n'ebyagyo naye guno omulembe omutebi gwe mutuufu tugwenyumirizaamu era Katonda gutuwangalizemu awangalize Ssaabasajja Kabaka waffe Mama Nabagereka asigale nga agerekera Obuganda. Okay, awangale masomoji. Should we say Palanso is on pressure? Kuba fenda tukimanyi moment gyolimu ya Love Fest Cricket Pub. Yes, I'm on pressure. Kubanga njagala mbategekera ekisinga. Pressure omuntu gye yandibadde alowooza gye ndiko y'abantu banajja oba tebajje. Naye yo ndi mugumu abawagizi n'abangi. Just naye mbasaba balemeko ku Facebook, balemeko ku TV na ku radio, mbutuufu basitukire mbajje bampagire. Kyekyo kakyensaba. Ne pressure gyensinga okuba nene mbategekedde ntya njagala mutukira abalungi njagala nnyimbe mbawe kye musuubira era ndi mu nteekateeka ezo pressure entuufu gyenkola kye gye nnina naye ebirala tubadde tutambudde si bubi. Why Love Fest? Ekivulu kino bakiyita Love Fest kubanga ngambe God is love ate nze nga bwe nkubulira story yange gyenzize ne gyempise saalibadde wendisinga tegwali mukwano gw'abantu omukwano gw'abantu gwe gwampanika ne gunfuula Palaso paka ne mu matu g'abeene so njagala olunaku olwo lubeera olunaku lwe tugenda okujaguza omukwano bingi bigenze mu maaso mu ggwanga lyaffe naye njagala mbajjukize nti omukwano gwe gusinga waliwo n'akayimba ke twayimba nga tuli bato mu kyaki tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta ekiraga nti kaakati n'olw'ensonga eyo njagala buli omu ajje n'omukwano mungi kuba mbategekedde mu mukwano mungi jangu n'omwagalwawo bw'oba tolina byana bigenda kubeerayo jangu weerondereko kimu
n'abalenzi ababulungi nga ba MC wale bagenda kubeera in the building, you Yeah, know. yeah, man. So make sure you come through. Yes, man. Yes, So man. bagiyita Love Fest olwenso. Okay, abantu abasinga obungi katono nyo nsonyiwa palaso. Abantu abasinga obungi beewuunya nnyo nga announcing dates z'ekivulu n'ekivulu erinnya lyakyo ate nga concert album tennafuluma. Kuba tugeze otegeera Love Fest nga 9 June nga album tetunnagitegeerako. Ate nga bali tulowooza mu kusooka kigenda beera album first epushing show. Right. Lwaki wakikola bwonti? Ensonga endala esembayo ku kya Love Fest kubanga music wangajjudde message za love. Ensonga lwaki kale nga mpunzika ekyo nzira ku kibuuzo ekiddako. Album eno omanye omuyimbi bw'oba ozimba legacy yo olina okusooka omatiza abantu bawa kirungi. Bw'olaba abantu bamatidde osooka n'obawaako katono we bamatira ne balanga binyuma biwooma badimanding n'obawa ekinene. Kati nga bwe tugenda mu Love Fest eno nyimba singles muzirabye zentadde nga zintadde ku level endala kati level eyo nengikozesa okuta album yange. Album eno nensalawo ngite before the Love Fest. Actually Love Fest promoting the album kubanga singles already is promoting the Love Fest. Singles zimalamu era ziraba zinalonda nemala zibaleka abo zimpalavu zikiro munzikiza zimama zimaaso zitutuusa ku lunaku naye fest yene engeri gyeri nti eri visible nga njagaleko so omukisa guno promoting the album yange nze ku ddaala eriddako kyova olabira guno omwaka ngenda gumala nga promoting album yange. Yes, that's why it's shortly before the concert nkose advantage eno ndabe nga album eri visible eri abantu. Wali osinzidde ku kyogamba nti Shege nakuba eri gye twasooka okukyusa eyalina okubaawo ennaku ebbiri. Wali osinzidde ku kyogamba nti eno show njagala ebeerewo ennaku 2 nga wetukuba leero nga nenkyatudda netukuba ng'ate ekyusemu omulundi guno. Nali nsinzidde ku kyokubeera nti nali njagala nkole shame ngeri mu Kampala nga ya nnaku 2 nkome ku ekyo. Wali extras. Yes. Naye kaakati twasalawo budget tugidistributing era nga 10 tugenda Mbarara Pagic Motel nga 9 tugenda Fort Portal mu kisaawe nga 16 tugenda Luwero mu kisaawe nga 17 tugenda Jinja ku Trans Africa nga 18 tugenda Mubende mu kisaawe. So twajjako show emu ne tulantijja kuba selfish nnyo butatuusa kivulu kyange eri bibuga birala ne tugabanyamu ebibuga ebirala 7 era nga tuyinza okugattako ebibuga ebirala. So that's how wekyakoma tugata Kampala tukolewo shame tugende bibuga ebirala. Okay. Mu kusooka nga tuli ku Love Fest wali ogambye nti ogenda kikola n'emikwano gyo era ng'entula zibaddengawo buli Sunday nga oyita mikwano gyo gesiira oba bwali busungu oba bwali kwevuma oba bwali bukambwe ng'olina okwemulugunya mbaga naffe abatutegeka otuuseewa ne bapromota bano abo ze sibangako nakwemulugunya nabo ne bo be baninako okwemulugunya ensonga lwaki simanyi kuba byentunda byange. omumu yajja wano n'atugamba nti Palaso yali wakabeeyi ffe ne tugamba titugenda kutegeka Palaso. Palaso n'asigala ng'ayimba kuba abantegeka bangi nga bw'olaba nti abayimbi bangi era omuyimbi bw'ojja n'omutuukako n'olaba nga temukwataganye ng'okwatagana n'omuyimbi akola ki okwatagana ajja mu bbeeyi yo ne bapromota nabo munnange bwekiri. Promota bw'ajja ne mwogera ne mulemagana tekijjawo dimandi eyo gy'abadde ayagala kutwala yo dimandi esigala gyeri kati bw'alaba nga temukwataganye nga promota omulala ajja gwemukwatagana naye ng'akuwa omukisa ogwo obanga nawe omuwa omukisa ogwo. So mu business kibambu olwaki nga bw'okyogera si bwe kiri nti bate nga bw'ogambye nti bwe kigaana ewa wali nga ngende wa Junix naye nga bw'okyogedde si bwe kiri nti ate gwe bwe kyagaana ewuwo bo ne bajja ne bagamba tugenda kuvaayo tumutegeko oluwano omusajja oyo tagenda kupafominga wantu wonna. Ate abo bali abantu nga 3 naye Uganda erina bapromota bwe twagenda eggulu waliyo bapromota ng'omutwalo mulamba kati abo 3 naye nabo bamugaso naye bakiyitaani bali outweighed by the majority kubanga ffenna tuli ba public service tuweereza abantu be batusaba kati omuntu bw'asaba njagala ojjukire promote ogenda okutuuka e Masaka nga Masaka alina bapromota nga 10 yo nga Masaka
kati promote omwana izo kulemwa naye tekitegeeza nti abalala omwenda bagenda kulemwa. It's just fair business. Omanyi market jet operating ira mwene sibagita free market economy. Ekkiriza omuntu operating ne goods according to demand and influencing a supply properly nga buli kimu ki influencing ekirala nga tekiri dictated. Kakati embeera bwe tugibeeramu n'osanga nti abamu ono bwakulema oli akugula tulinganga maduuka ga spare. Segera gobojjano ono n'akusera ngoddaano ono bw'olaba. By the way, services zaffe kati za music lwakati abantu bazanda looking neziringa bonolaba amasanyalaze mayumba g'abantu. It's a daily need, it's a necessity. Nga bonolaba amazzi mu mayumba g'abantu. Kati kizibu nnyo omuntu okugenda nga talina mazzi mu nyumba. Naye gwe okutegeeza nti amazzi togenda galeeta omulala yakimanyi nti abantu bageetaaga ajja kola ki? Ajja galeeta. So embeera y'abapromote eyo nze nasigala nga njogera ekintu kimu nti nze ndi open okukola n'omuntu yenna ayagala okukolagana nange kuba guno omulimu ngukola nsobole okukola as much as I can nfunemu ne nga ndowooza babamu baali baagala nkole engeri bo gye baagala nkolemu kati which was not right naye nga bwe tugenze tutambula bajjo yavuddeyo namulabe bajjo nangamba agenda kundaga obuwagizi concert yange nayogera nalwatu nanganze nali nkuwalana ne mugaa lwaki nanga just okay kitegereka ne tukwataganye nanga yaman then ne mukulu Balaam bwe yawulira nga ngamba nti nze ndi ready okukola n'omuntu omulala yenna ali on board. Yes, namulayo era kati Saabavulu Balaam ali mitambo ne Team Good Music ate era ye muntu omulala kabaka gwabadde akasiima kakati mukulu Balaam na nyingiramu na nyambako naleetayo amaanyi ag'enjawulo era mugalaba so era kiraze nti enkolagana egendera ddala mu maaso era neebaza nnyo Saabavulu Balaam nebaza basponsa bange bonna mu ngeri y'enjawulo. Yes, kisoboka abayimbi okwetegeka neŋŋamba kankuŋŋaanye emikwano gyange nyina ba Junix nyina ba Ivan twekolemu omulimu tufune emikwano gyaffe abayinamu twetegeke tutegeke Palaso as a brand tunayita abantu baganda babuulira ekintu kyokka ekitasoboka ebirala byonna bisoboka. Nze ngenda kubulira kimu ekitasoboka ebirala byonna bisoboka. Kiri ekitasoboka? Ekitasoboka beba promote okuyimba. Tebasobola kuyimba. Okuyimba si kwangu. Okutegeka is a skill that we all can learn. Okuyimba is a talent that only God can give. Okutegeka si talent, it's a skill. Ate it's skill era buli muntu alina benefiting mu skill. Yesigamba nti skill nafo. Skill ya amaanyi naye it's a skill anyone can learn. Omuntu yenna asobola okugatta enamba n'ogamba nti 10 plus 10 is 20 noddamu n'ogatta 20 plus 20 is 40 oba osobola okutegeera business. Omuntu asobola okutegeera business asobola okutegeka ekivulu. Kasita oba ng'olimu egendereza n'oyigira ku banno n'otwala obudde experience gyekugambye ne skill gy'oacquiring naye okuyimba Katonda bw'aba teyakikuwa tosobola kukibeera ne bw'owutekofu. Kituzayo ku kibuuzo wali ne ku ansa z'abantu nti omuyimbi ate wankizako okupromota mu kwogera okwo. Anti kakati mu business eno waliwo ensulo bw'olinnya gye gava omaliriza tolina mazzi mu mugga ne bwe guba munene gutya era ne River Nile ogisange Egypt nga mangi ofiira namu naye ne bakutwala wali ku spring we gava nga tegenkanangana nagolaba eri buli kimu kirina ensulo. Kati kino ekintu kyonna kitandikira ku kintu bakiyita music. Kati gwe genda onoonye music avaawo. Music ava mu mutwe gwa creator oba mu kamwake. Omuyimbi agenda mu studio nga Capital Webongo yatandikawo gwe bayita omutonzi bw'atondawo oluyimba bwe lukuba promoter n'alabawo omulimu n'ategeka omuyimbi oyo aba akubye. Lwaka nti bapromota abamu ate abaddala ajja n'anona n'abayimbi eno wansi n'akeberayo n'alaba ono ayinza osobola ebiringa ebikonde nti bapromota b'ebikonde ajjira eno ddala wansi ng'omwana akyalina n'emyaka 13 n'alaba nga ye wanjawulo n'amuteekamu ne kasente k'emyaka nga 6 agenda okwezi 19 be ba Tyson ng'akuba kufa. Kakati waliwo abo bapromota ate ab'enjawulo ajja n'asima omuyimbi ye n'amwezimbira mpola n'amukkiririzaamu. Naye kakati gwe njagala ogende ojjewo omuyimbi olaba oba music anaagenda mu maaso waba tewali music kuba yensulo music ya simbula business. Kakati omale si mu bubi
ojo promoter oloba ba music tagende mass music okutuuka mu headphones zo teri promoter amutuusa music okutuuka ku TV teri promoter amutuusa music okutuuka ku flash drive n'ebintu ebirala byonna kwamulina TV naye ate music ayina okubeera okusobola okutuuka mu earphones kitegeeza omuyimbi yensulo ya music evaamu music then business ya music netandika nga waliwo ki music ayina kubeerawo business edala okugenda nze okusinziira ku kyoyogedde kigenda kundetera ebibuuzo bingi nti bw'otunuulira engeri gye tu appreciates abayimbi baffe n'engeri gye tubayisaamu tulaga nga abatabawadde kimala bw'otunuulira branding nga Palaso enyimba z'oyimbye zikyusiza obulamu bw'abantu bangi ziwadde abantu bangi emirimu ng'ogyeko ekyo gamba nti wale singa bene teyansiima I wouldn't feel appreciated. Abayimbi basiimiddwa ekimala oba bayisibwa obulungi nga bwe balina okuyisibwa yadde n'akatono kubanga nja kugamba omuyimbi ayiiya oluyimba ezo ennyimba ze mulaba tusula mu studio nga tuziyiiya omuyimbi n'ayiiya oluyimba n'asula nga teyeebase neyeeresa famire omuyimbi talwala ate nze ombuukinga deeti nnaku z'omwezi nga 3 nga nina okuyimba bwe siyimba abantu bagenda kwokya ebintu naye nga tomanyi oba nnaalwala oba ndi mulamu naye ne bwe lutuuka nga ndi mulwadde nina okujja omuyimbi buli luyimba nze njagala nkubuuzeeyo soogera mu bubi bannayuganda bameka abalina amasimu bayitirivu bangi ogenda okunoonya abalinako ennyimba zaffe nga bayitirivu ogenda okunoonya bameka abasasulira ennyimba ezo zibalina ku masimu nga batono kati oli naakugamba nkuwagira nga nina olimba lw'okusimu naye nga lwabwereere naye ngaolimba lwalina waluteekamu sente mpitirivu nomala kale tosobola banenya maybe tewali mitendera bulungi bwebayinza kuyita naye wegiri egimu abaagala ennyo kale aboolugezigezi yagenda ku Spotify na clickinga na rewindinga na streaming abo mbaagala nnyo bakolera olugezigezi mu bizinensi yange nekitumbuka kakati then nojja nosanga omuyimbi tulina telecom companies tukola nazo business nga CRBT ezo zibayita callback tunes akakayimba kowulira mu simu nga kayimba akayimba ko oyinza okkiriza nti omuyimbi nnyiniko afunako 1.8%. Yes. Government etwala omusolo gwa 50%. Nosanga aggregator natwala 18%. Nosanga telecom netwala 30%. Kati ekyo kirekawo omuyimbi nga ate aba akoze omulimu sente nezijja ne revenue n'emisolo negivaako buli kimu nafuna 1% ku sente zaako yasinga okufuna ekitono okutwaliza wamu. Abayimbi be Uganda njinza nokwongera ebintu bingi nosanga omuyimbi we Nigeria nakuba hit nagulirawo private jet naye nosanga omuyimbi we Uganda nga akubye hits nga mu covid abayimbi baali balina okusinga okubeera ne sente mpitirivu kubanga baali waka nga tebakola naye nga content waabwe azannya buli wodda ng'owange naye nosanga nga ensi yaffe terina na structure nungi ecollectinga royalties ate ne weeba nayo era medias ntono eziri willing okusasula royalties nojja osanga omuyimbi kolole eyo ogiraba ye running center ya entertainment mu Uganda amabaala agasinga okola sente mu Uganda gali kololo si mu bubi naye amabaala ago agasinga okola sente ku music gatunda omwenge ffe tubeera mu kololo omwo ne tulaba ba bowlers olina spending a million 150 ekiro kimu ng'agula champagne nga sente azirina naye ng'azigulira ku ndongoyo nga musical n'amala asirika oba owa banno ng'afuluma n'agenda naye n'otuuka kati mbadde ne Love Festivals maddala kya buswavu siinaako na brewery company name was my sponsor. What? You know what I mean? Like waliwo ebintu ebimu nga tetulina nabyogerako kati gombuuza nsobola okwongera n'ebirala nedda omanyi lwaki nkubuuza Palaso nze mbadde ndowooza abantu nga mmwe muvaayo ne mukola statements nga z'okola kati zireeta enkyukakyuka mu bigenda mu maaso ffe kati mazima ddala olaba ezo companies mikwano gyaffe buli kye batusaba tukikola ate okubaako amannya gaabwe oyanguwa namu
kugamba abo baganda bange bakama bange tumanya bwe najja ku nzigi zaabwe ku luno ne muganda wange munange bakuggalirayo mangu nnyo nze sijja kugamba nti ono bono ne sirinaako any alcohol company sponsoring me nga ku music wange omwenge gwatunze mu ggwanga lino tekuli n'omu ayinza vaayo ate nga budget bazirina naye nga mubatuukirira. yes tukoze zi proposal sina tuwandiikidde abantu but there is nobody that has seen any value in me naye nga ate ne beerabira ate nga waliwo ne business sobola obalangirako basobola n'otunda omwenge ku kivulu kyange ne bafunawo bafunira ddala bingi byensobola okubawa naye babanga bagamba gwaayo oba ogwayo naye nga bwogwayo nabo basobola okugwayo kubanga abantu bagenda mu mabaala nga tubbye endongo ne bagendayo ne bagula emyenge gyammwe gyonna ne bagimalayo ate tetulinaako mboba percentage n'omala n'olaba bingi omuyimbi yeetaaga structure omuyimbi yeetaaga dduukirirwe mangu nnyo omuyimbi okimanyimu n'abayimbi tebalina bizimbe mu Kampala mu nsi ezikulaakulanye omuyimbi lwaki kubanga kyabazimba bakiyita intellectual property olaba ba Egyptians baatugambanga wano mu ssomero mbu civilization yatandikira Rome naye ebintu bye badiscovering Egypt ne biraga nti civilization alabika gyatandikira n'ebintu bye badiscovering byebyo ebibumbebumbe bye baatakulanga ku bisengo linakubako akasajja nakubawo ennyonyi naga abasajja baali baalaba ennyonyi waliwo ekintu kino bwe kiti ati waabwe yabeeyimirira oluvannyuma lw'emyaka saawa eno tetukyawandiika ku mayinja tuwandiika ku CDs tuwandiika mu bitabo so bwe mutavaayo tu protecting na tu empowering nga bigenda kubula n'omulembe gwammwe teryajja kugumanya tugenda kusiimuka so nosanga devices nyingi music apiratingiddwa kati olaba eyo intellectual property gyembadde nkugamba omuyimbi bwagizimba music ali worth value mulabe n'ennyimba z'aba Elvis Presley mu America ze bakomyawo kati ze zikubidde ba Rihanna hits ne bafuuka abaakabi kakati intellectual property must be protected ate bwa protecting bwanabeera ne structure nga organizations zonna zikola bulungi collective money organization nga zikola bulungi ng'omuyimbi tabba naye nga alya ku mulimu gwe ogenda mmaliriza ng'omuyimbi music kati asobola okukola ng'omusingo kanku example ya taata waffe Lord Fred Sebatta Lord Fred Sebatta essaawa eno yandibadde buli mmotoka gyayo y'ebulaya agitumya singa music asobola okukola ng'omusingo kubanga yatukuza yakuba catalogue ya shaping eggwanga lyaffe paka kati naye tasobola kubanga talina musingo ogwo kati lwakubanga copyright yaffe enkadde kuba nabadde ndaba interview emu ku MTV Bensa ogubuka muyita Spyro n'agamba project ze ezasooka yasaba loan yoyo Spyro gwe banadde bagambye yaguze ejjeekyo kakati yes mu nsi eri structured nga bola FIFA oba FUFA omuyimbi music wasobola okukola ng'omusingo kati for example kanku example nti Palaso bw'abanga buli wiiki ayingiza akakadde kitegeeza ayingiza miliyoni nnya bw'oba osobola ozikakasa kitegeeza Palaso asobola okuyingiza miliyoni 4 omwaka oba 44 oba 48 bwe zityo 48 48 kitegeeza Palaso bw'ajja n'akugamba mpola miliyoni 4 ompe payment plan ya myaka 10 nga loan ng'osolooza ku music wange nga ne system weeri nga UPRS bagira beekola nga ne TV sasula royalty ne media sasula royalty ne private copy review nga byonna biri structured nga si bya kibbi baba basobola ozimpola mu Uganda Investment Authority nga music wange gwe musingo ne mbaga mujjanga tema wali okitegeera naye kati tekisoboka because we are working lwaki tekisoboka Palaso kubanga structure gye tulina ng'eya UPRS ebadde tenaba transparent UPRS kyekitongole kisolooza sente z'omuyimbi ku mikutu abayimbi gavumenti yeyina otuyamba ekyo ekiteeke mu nkola naye bagamba baba bakogera ne Palaso Kenzo najja bakogera ne Kenzo gundi najja baagala mwogerere wamu ng'eddoboozi nojja osanga UCC yo yennyini ebadde enforcing amateeka ku TV radio kubanga yegaba licenses esobola okusalawo negaba buli gwe tuwa licenses nosanga nti kwegamba
wabaddewo weaknesses mu government yalekerera nnyo arts culture arts sector bagirekerera nnyo ebit naye ensi yaffe gyevudde mugiraba sijja nenyamu kusonga mwono naye kati it's never too late bannanga abayimbi neyatandise jjo otugenda wano e Kenya okebere kola back tunes olaba abayimbi percentage gye bafuna eri too high nti omuyimbi tabeera na ku stage naye ng'asobodde okukola ebintu nebitambula naye wano tulya ku stage. Yes, omuyimbi y'omu ku bantu abasinga okuemployinga abantu from medias, from fashion, from transportation, food, stage, security, bingi. So ye sector erimu cash flow yetaaga ddala okudevelopinga. So I think naye Palaso ebintu bino obyogera bisoundinga bulungi, bisoundinga development ebbanga lyonna nga tujja mu kusigangana omuguwa tuvumangana lwaki mubadde temuvaayo Palaso ne wegatta n'abantu abalina endowooza eyiyo ne mutuukirira abakulu ne mubagamba abaayi bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti industry tusobola ogidabulula oba art tusobola mu protecting ebintu bino tubaddemu ndowooza industry yaffe badde ekyakula ng'erimu obwannakyemalira buli muntu abadde kompetita nnyo wa munne versus being partners tukubba endongo enywere kati mu ngeri eyo nga abayimbi baluzinga trust industry yaffe badde politicized buli kyoyogerako kigenda mu politics ekyo kizze kati oba kibaddewo ebbanga tuze tutwogera ku history nkuzaayo emabega nzijja nkulambula oli ezimu ku nsonga industry yaffe ebadde politicized erimu politics okitegeera kati abayimbi jjukira oba brand abayimbi politics oyo abattira trust politics alina position mwateeka omuyimbi eri very uncomfortable nga bw'obimanyi kakati bw'ovaawo nojja osanga ng'aliwo abantu abamu nga bafunamu mukavuyozeezo mwe mukubeera confused waliwo abakifunamu eno muli mu politics avuddeyo ate muli eno mwe mukubagana ono yewalana n'ono ate muli eno ate temulina na budde bubitunuulira jjukira ffe sector yaffe y'abayimbi erimu formal ne informal sector abaasoma n'abataasoma kati ate ffenna buli omu osanga babatwalira wamu kati voicing opinions kizibu okwogeza eddoboozi lirimu kuba entegeera za njawulo naye mulimu bali olizogamba nti Palaso anti zijjakuga olwo anti kaakati osobola okutwala endogoyi ku mazzi naye tosobola kuginywesa mazzi ontegeera kyegamba kakati ekintu kino bwe kyajja ne kijja kibaamu abantu abalala abalaba loopholes nkuwa abantu ab'enjawulo waliwo abalaba loopholes balaba ensobi n'alaba leakages ye n'asalawo afuna engeri gy'azifunamu oy'omu waliwo oli alaba nga mukubagana naye nga waliwo business n'akozesa omukisa ogwo nga talina ku mukisa ogwo waliwo akozesa omukisa ogwo n'alaba loopholes n'afunamu waliwo ono nga ye tali ku mukisa ogwo tali ku ki naye ali ku bintu nga bwe biri yabifunamu mangu kuba bwe bityo bwe biri bizinensi ye nga bwe nkugambye percentage omuyimbi gy'afuna 1%. Kati aggregator yatugatta ne telecommunication company aggregator afuna 18% esinga ey'omuyimbi kati ye aggregator ye system temukwata oba mumukoze ekine bwe kityo bwe kikola bwe kiri kati naye bw'alaba kitambula bwe kityo naye aba anyumirwa bwe kiterera aba afiirwa naye nga bwe kiri talina buzibu kati nojja osanga abantu bangi bagezezaako birwanako waliwo ababirwanyeeko ng'alwanira mu ango y'okubeera nti alabye loopholes ayagala funa n'alwana ne mulooza nti naye alwana namu naye nga ye alina kigenderwa ne wabaawo ono ali wakati bwe nkugambye abaakifunamu naye nga tafaayo mukasamba nga temunnabuuka kati oyo naye aba ayagala embeera esigale bwetyo kuba yaafunamu kati oyo ne bw'abeera wakozesa ssente bino ebitongole byenkugamba ebimu binene bibasinga ne ssente n'amaanyi biri mudawasinga amaanyi njagala kugamba kola back tunes annually kitegeeza buli mwaka zingiza revenue wakumpi 70 billion. That is a lot of money. 70 billion omuyimbi waba afunako 1% ze sentiment mwe mumanyi math awo abafunako billion musanvu kale katugambe billion 14 ekitundu ky'omusanvu
kubanga kali 1.8 katugambe 14 ekitasoboka kale bilioni 10 etugambe bilioni 10 yamuspropa ampeleza ka message wano obadde oyogera ku 1.8 yena agamba mufuna ezisingako ku ezo lindako kale yajja tuleetera ze tufuna ezisingako awo tetuganye ne kati ate James Proper ayogerera awo yayogerera kitongole kyetutakolagana nakyo ffe tukolagana na aggregator n'atutuusaawa mu business e telecommunication era ffe tetulina buzibu na muntu yenna ne just tugamba nti twagala percentage eyo ekole ki ekiwuke katolaba James Proper naye akugamba mufuna ezisingako awo naye alina interest simanyi tomanyi wawaavu ayinza okuba nga gayogera mazima ayinza okuba nga alina special interest ye naye naye alina opinion ye etali naye jjukira endowooza ye si ya buyimbi naye twogera ku kintu ky'omuki ky'omuyimbi ekiri kyotwawulidde kyengezaako okugamba nti bwe tugezaako okulwana ekintu kino palasi oba okyalwana wamu ne Kenzo oba n'omulala sijja kussa Kenzo omuyimbi munno oli akifunamu eri n'amukwata kati bizinensi ya 70 billion oli okwata muno n'amugula miliyoni 10 alekerawo okulwana is nothing nenzija nkugamba UPRS egamba through the leakages ze balina for example jasanga nti ku media company mu Uganda only 2 or 5% pay royalties kitegeeza bagamba leakage gye balina nga babigasa awamu ne piracy wa music amounting to almost 300 something billion shillings annually naye zirina we ziraga kubanga ezo bagamba ezo ziri uncollected revenue through the music industry ng'ogase piracy ne leakages ne okubeera nti unpaid royalties n'ebirala equivalent nga to over 367 billion ezo statistics weziba weziri kitegeeza leakage ya sente ezo zirina we ziraga kati omuntu ogenda kunzikiriza zikole ku sente z'abakama banka tono nnyo bwe tukomawo ebibuuzo bingi waliwo abayimbi abagamba nti mwe kimuliko kirala ku kye baagala katukomewo nti bintu bingi byetaaga enkyukakyuka kakati essaawa eno nange kyenwanirira mulimu ebyange okiraba siri mu kulwana nti nnwanira nange nenwanirira n'abaddawo n'abalala naye mulimu ebyange ne ku nnyonyi bagamba weeteekeko oxygen olyoka omuteeke ku mwana sooka weefeeko gwe kakati essaawa eno yakwetegerera nze sijja kayanya nze ebintu byekunnyonnyodde nkugambye kukola back tune tufunako 1.8%. Omuyimbi bw'aba ali eyo nga yali comfortable neyo 1.8%. Nze simumma kirowoozo kuba music wani we nenkugamba nti njagala nze music wange akole ng'omusingo mukola natuula ewaka mumalamu n'esente za video yamalamu ne zimbula era mwagira bayatwala emyezi ng'ena nga sizirina abantu bagibanja musaa mwe nali nina okusinga okukolera sente kuba content wange yali azannya buli bwamu we wadda nti nenjagala tereeza embeera eyo noŋŋamba goyinza okuba togiyitanga nga nze nagiyitamu so boyinza okuba toli exposed kulaba ku system zigaggawadde bwe zikola kugamba nti mu system ezigaggawadde ng'ensi eteredde bulungi ngeri structured tewaliyo omuntu yenna ne bwaba munnabya bifuzi abasobola kusinga muyimbi bagita net worth olw'okuba nga yazimba intellectual property very fast so nze binnuma ng'omuyimbi binkakatako era njagala bikyuke era njagala bitereere kati nze bwe nali ntandika okuyimba natandikira kawempe mu nkere bwe nkuyita ne nkugamba kino kyekituufu n'olaba nga si kituufu ekirungi tekiwumira matama abiri sirina bigambo birala byenyinza kuwa bikumatiza kuba nze sikumatizangako kujja kuyimba sikufuulangako sita naye nange kinkakatako okulwana ng'omuyimbi okulwanirira ebyange so nja kwegattako abo abangi abaagala okugenda mu maaso nga bawulira nti kyendiko kituufu nga nabo bakirwanirira tugende mu maaso era katusabe nti gavumenti ejja teekamu obwangu gemmanyi ebintu bya gavumenti bitwala akaseera babiva nako noyita emyaka ebiri nga muli ku mboozi ndala kasubire ku luno bijja gwenga kuba kyetwagala tukola ki tukirabako ate tukimanyi naye kati essaawa eno nze nga nkimanyi nti nkyetaaga nga nze ng'ekyenyinza okukola kukunga kuyita nti jangu tugende era tusaako kozesa emikutu egy'enjawulo akiwulira nga ebintu bino bimuluma nga bimukwatako twegatteko bikyuke ebirala ddembiri abantu balina ebibuuzo bingi palasa ku federation ejja etya mu nkola era emeruka bwetya mulondebwa mutya bakooli kakiiko federation eno tulina ebintu bye twalaba nga tetwali tetuli basanyufu nabyo nga
nga byenkunyonyodde nti government etwala omusolo gwa 5% kukola back tune. Government emala introducing omusolo omupya ku bivvulu introducing aliwo ebitagenda bulungi. For example, Uganda Revenue Authority tekkirizibwa kujja ku mulyango gwa muntu kusooloza ku ticket. Tekkirizibwa. Ino okuba ne system. Ekirala toyinza kujja kusooloza abantu musolo gw'otamaze bayigiriza. Olina okweducatinga sector gyo introducing omusolo omupya lwaki guzze. Soko basomese. Soko basomese kye bagendamu. Okay. Kaakati netujja aliwo amateeka amalala muyimbi tagenda kuddamu kubanga yeetegekera ekivulu ntuga ono content waffe netunulira amateeka byonna netubigatta wamu netugaba bwe tuteekubira mulanga ekijja nosoboka kati omulanga guno twagwekubira dda Rugadi azze yeewuuba agezaako bikyusa uma mugirabye ejjeeyo egirwana ne structure zaayo ne sindi mu kulembeze kakati netulabanga waliwo ebintu ebigenda mu maaso byetutategeera. Government netugamba mu kugezaako okuyaayaana twatuukako ne wa genosale mu covid oba mujjukira kati mu kugezaako okuyaayaana netugamba onajja nolinajja era omulamwa gwali bwe gumu. Yes, omulamwa gwali gwa bintu bingi. Covid yali atunyigiriza ng'ate content waffe mbutuufu tulaba azannya buli wamu nga twewuunya lwaki omuyimbi tasobola tuula waka nga content wazanya nafuna mulimu gwe nga mu nsi endala ezituli mu maasoko. Kati mu kwemulugunya ebintu bingi ne tujja tusanga ne batugamba mwogera bangi n'ebyokukyusa bingi era genosale yatulaga ebintu ebimu n'atugamba olaba ebyo biri mu mateeka sinze nkola mateeka naye bwe munayogerera awamu sobola okukikola era ngeri nyingi zagezaako ne tuzuula nti mu kutambulira wamu twagala tutambule ne regions za Uganda zonna kuba buli omu alina ebimuluma kuba music wa Uganda music wa ffenna oba welira oba wekoboko oba wepaida oba wennebi this is Ugandan music. So ne tuzuula nti the easiest way to make this work is to federate because all we have to do is people have to associate. Okay. Associations is uniting under a federation. Before walina association gye walimu. Yes. Walimu uma. Yeah. Walimu Uganda Superstars Association. Kaka Superstars ejja umanga weeri then mukola Superstars. Yes. Okay. Kakati mugezaako kugenda mu maaso netulabanga okwogera wamu ekyo kijja tuyambako. Eddie Kenzo na pioneeringa na pioneeringa meeting eyasooka netumu meeting nayongera otulaga naye obulumi bwalina n'atugamba naye bali ready tuwuliriza bwe twogeza eddoboozi erimu netuyita abayimbi ba stakeholder abali immediate mubamanyi betwasobola okuyitako mulimu Bebe Cool mulimu Shiba mulimu n'abalala bangi abajja ne batwetabako ne tubaliramu ensonga ne bazitegeera ne balabanga bamativu ne tusalawo ebintu ebimu byali byetaaga action okutambula bikolwa amanguwe ne tukola interim committee neerondebwa abo ba stakeholders abaaliwo neerondebwa ya federation. Wewe buzo bibadde nnyawo mu kulonda awo. Interim committee neerondebwa. Interim committee erondebwa egende mu maaso tulabe nga tutandika ku mugugu guno. Era committee eyo egenze ejjuzibwa mpola ne secretariat tenajjula ne associations ezimu tezinnamala bulungi tetunnamala bulungi kuziconveying into the federation ne kati etandise okola ki okugezaako okukola nga etambula era tu meetings abakulembeze bangi nga bwe kugambye okukyusa ebintu bino era ne batuwa positive feedback nti omulimu bwaffe gugenda tereere ebyo ebintu emulugunyaako bitereere. So awo etuusa kyekikugaana okubeera mu uma neweegatta ku Superstars. Obuzibu bwe twali twafuna bw'oba oyagala okuddayo emabega uma yali association nene ng'etwala regions zonna kumpi n'abayimbi bonna abaali basinga obungi nga association. Kakati ebiseera ebyo nga bwe tugamba nti ebintu ebiruma omuyimbi welira si bye biruma omuyimbi w'embalala ne uma was one direct platform ffenna kwe twogerera kati nga twagala okufindinga a fair balance nti omuyimbi abayimbi b'e Kampala boogedde batya ebibaluma nga bifaanagana abayimbi ate bonna ne bawulirwa abayimbi b'eggulu boogedde batya ebibaluma nga bifaanagana bonna ne biwulirwa kati nga tufindinga nti twatukanga for example
twatukanga ku mmeeza era ajananga ba stakeholder abali existing mu business nga baggalawo covid ng'olaajana n'ogamba bannange tiimu yange namba ewaka gye nali nina obeera badansa terina kyakulya bannange ennyumba nali nina nnene abantu nina bangi simanyi wabasa siibagobenze mukama we siina kyakulya ate n'osanga ate ne upcoming naye alina ebizibu bye naye agamba nali sente za rent nzitadde mu studio nkola olimba lwange olusooka siina wakusula ng'ebizibu bikola ki ate nga byonna biri important kati nga uma nonzula nti bunyoro kitala kingdom ekimu ku kyagireetera okuzitowererwa the empire was too big to administer kati netulanga problem eyo tusanze naawe twali mu uma nti n'obukulembeze bwa uma kubanga okimanyi obukulembeze is by majority vote abasinga obungi mu guno omulimu be baguyingira abasinga obutono be baguluddemu nga bagutegedde bali successful ate nga bonna bali important naye netusanga nti industry eyinza okutunula awalala singa obukulembeze bubeera influenced by majority nga ekikumi kangeze bitundu 7 omulimu bakaguyingira bakyagutegera butegeeza ng'ebitundu 2 be bantu abaguluddemu abagutegeera abasobola n'okuyamba bano okugenda mu line ate nga betwetaaga weebale nnyo kumbe tubeetaaga kubanga n'abato bajja naye ate abato banaakulirawo nga tebalina basomesa ate n'abasomesa balina okubeerawo ennyo kuba bagenda okusomesa ki kati netusalawo tukole ya superstars then kubanga Uganda okuassociatinga is a freedom netwassociatinga ne ba superstars abaaliwo tusobole okubeera nga bwe tutebolinga nga ba stakeholders abali existing ng'ebigendererwa byaffe nabyo biwulirwa mu bulambulukufu ne bali tubalekere space nga nabo abamu kubanga omuntu yenna mu association mukuŋŋaana according to a common purpose or a common goal kakati nabali bakose freedom yabwe to associate with a common purpose or a common goal then buli omu eyalinga opinion ye ng'eyita mu bulungi ne mu bukulembeze bwe bw'anaaba alonze nga bumu representingibwa mu kintu ekituufu so that's we twali twafuniramu obuzibu kati superstars ebulirawa all of a sudden tetwadde mu julies kati superstars ebadde weeri era ekyaliwo naye bwe tutuuka ku kintu kya federation n'ekitugondeza nefuna obukulembeze obwokuntiko association zonna kwe zigenda okukola ki okwegatta zirabe nga ziwulirwa kati saawa eno n'obukulembeze bwe tulina tukyadiscussinga model ki mwe tugenda okurulingira oba okulaba associations ki zetugenda okutuyamba okukolagana naz'amangu okubajjukira industry eno okugambye engagga n'abalina ebigendererwa bangi katulina okufiltaringa abafere ani so twetaaga associations zaffe ziri strong kuba abayimbi bagenda kwogera eri association eyogera eri federation katulina okumakinga sure associations zonna zetugenda okukolagana nazo ziri good ziri transparent zimanya abantu bezireeta on board nti ddala abayimbi zisobola obbeeyimirira ebintu byonna bitulina obbirambulula kati as we go forward leera nange United Superstars tebuuka kasengejjaako kuba essaawa eno kati ekigendererwa kyange sijjasi abasupasa nkigendererwa kyange njagala kya music industry yonna buli omu abeeremu association ye awulirwe afune waagwa kati sifaayo okugamba ku bigendererwa naye njagala nayo bwe baba bagiwulirize balabe oba ebigendererwa byo bitutwala mu maaso oba birungi and obukulembeze sisalawo bwomu Okay. Ladies and gentlemen, Charlie Commando, so the big 89.2 CBS FM, Charlie the King of the East. Tunyumya kino chiri azizeno muze nina wenjo mutegerawe mu maaso. Where is the attachment of money coming in from? Buli omwayogera ku sente palaso. Tulina goal ennungi twogera ku nsonyiwa. Tulina goal eyo ey'amakulu gyendowooza gye twandyogeddeko ennyo. Naye tuba tulowooza tulina bwe tutuuse naye nga statement ya sente ejja. Sente zino gye ziri palaso zetuwulira. Attachment of money nagikunyonyodde dda kati ate awo ngamba zirya biliyoni 3.2 palaso zebagamba nti ziri awo zijja mu federation yawo. Kati kankubuulire nze simanyi sente zijja naye sente zemmanyi ezisobola okujja bwe bakugamba nti music industry losing 367 billion of uncollected revenue nyingi zisinga ne kuziri z'ogamba zitumala ate nga tuzikolerera bwe bakugamba nti kola back to zikola 70 billion zitumala bwe bakugamba nti private copy levy
baji introducing zitumala Okay. bwe batugamba nti media zonna zigenda sasula royalties nga tukwalaganidde wamu simbu bikuba kino kyaki bwe kiri zaffe zitumala ezo billions nyingi zenkugamba kati buno bu billion anto batununuzaamu just kutyobola bitibwa by'abantu nti ate era ne bwe zibanga zibadde zizze ngeteeka liise nga lisobola okukozesa music wange ng'omusingo ne bayimbi bannange industry yaffe eri worth billions zenkugambye nti era ezo sente zisasulwa kubanga baba bamaze okukola structure kyemudde nga tulina weak structure oba gistrengtheninga pipeline zonna music waffe akozesebwa mu mayumba g'abantu ng'amazzi oba amasanyalaze singa bastructuringa mita yayaka ne bagikola bulungi kati saawa eno umeme nga kampani bwegenda okwewola sente ne bwe muba bwa America ne bwe bagiwa 30 billion teryawakana kuba ezikola era zirabwa kati industry ffe kye tuli mu kulwana etegerezebwe mu mitendera egikola sente ezo tubenga ne bwe tuba tuzeetaaga mu sako yaffe oba ozeewola abantu bozijja mu America oba wa ekyo si kikulu nga industry ekola ki ezikola ne kati tewali na muwaatwa buzireeta ate nga weeziri waliwo abazifuna nga tezijja mu industry naye ng'omuyimbi yakola omulimu gwe kati n'olwensonga agamba nti tulinze sente kituufu munnange kuba tuli bakozi ne twagala industry yaffe ekulaakula n'omuyimbi obe ng'omutunulira nga yeeyagaza ng'afuluma mu Lamborghini nga yagiyimbira nga si mupebuwe nga ddala abikoleredde kati bino ebintu ebinaakyuka tusuubira nti system yaffe esobola tubeere wano industry government protecting eyongeze percentage ya Ugandan music our music w'abaana baffe w'obuwangwa azanyibwe ku medias bulungi kadongo kamu yalagawa mwamukubanga naye olw'okuba tewali enforcement ya percentage neyo genre egenda efeggwawo mu myaka 10 teryagenda kumanya nti ne kadongo kamu yaliwo bwe tutamulwanirira kati kakati kino ekintu kyetugamba sente zino zijja neziva mu industry government nefunako omusolo nenyanya njigulawo ate nga nzikolerera sikubye katayimbwa kati saagala awo wabeerewo obuzibu bwonna ate n'ekirala government tugirabe ng'eyamba ab'omupiira neyamba aba-olympics eyambye federation ez'enjawulo eno si federation esoose ate zonna bazikuba naye tugenda otegeera nti z'amaanyi ngolaba Uganda Cranes eri ku African Cup of Nations olwo ffenna ne tukola ki naye nga terina kisaawe ati kakati teina kisaawe kitufu ne kati ffe aba music kanzire music nze siri nnyo kafuluwa bya mipiira aba music industry yaffe essaawa eno eyina kyetunda kye bayita intellectual property omupiira tegulina intellectual property okay gugiina mu images mu FIFA tujja tuukayo neffe intellectual property waffe essaawa eno asobola okubeera activated right away kuba akola sente ne sente zenkugambye ziyingira neffe tezitutuukako nti nkugambye wookoze emiliyoni 10 ofunako miliyoni 1.8 gwe nannyini material akoze miliyoni 10 so bwe nkugamba nti tugezaako okustructuringa sente z'abayimbi zidde eri abayimbi n'abalala buli omu afuna omugabo gwe sirabawo buzibwa okay pakaso ebibuuzo bingi naye saagala ove walo ng'abantu bange tebakubuuzizzaako yadde nga nange nyina ebibuuzo byange ebirala obikyali awo abaana bali batya abaana bali batya myaka 8 sebo mingi myaka gyali mingi abaana balungi omulenzi yakula biwa basketball kungwe omuwala sama bwazikuba bwazizeno bwazeri abaana balungi maama waabwe naye ali bulungi so nebaza Mukama Katonda munnange sikyangu okuwa ebirabo bwe bityo bangi ababyagala nga tebabirina nzandi okay palazo tiketi esookebwako ya sente mmeka tiketi esookebwako ya mitwalo 2 gyokka tiketi eddako ya mitwalo 5 VIP emmeeza ya miliyoni 3 emmeeza esemba jemokasenga olina okugulayo emmeeza bannange enamba gwegenda otundira emmeeza soka ompe ku simu yange bannange abaagala okugula emmeeza funa wowandiika ennamba eno oba abaagala ebibuuzo byonna ebikwatagana ne Love Fest mukube ku nnamba eno amanga peni muzifunye bannange ensome eri 0774 578 636 yes jide mundoza kumuwa 0774 578 636 yes wabula waliwo ate ekyenjawulo MTN basponsor bange abo ab'amaanyi bazze on board abo bakwano bange tebandekererangako era mbebaza ekyensuso
bazze on board ne ba discountinga early bird tickets ku nkola ya momope ya momope era onyiga star 165 star 89 hash n'ogula tiketi ya Love Fest nga bakusasulidde ku buli tiketi 15,000 kitegeeza ekyebiri ogula emitwalo gumu mu kitundu so mbebaza ekyensusera abawagizi bange abaagala okujja nga mwagala okukekereza mu kasente bambi mwangu mwetanire tiketi ezo kuba baataddewo ziri limited sawa yonna ziggwawo ndabanga abantu bazitandiseeko dda naawe ali eyo fuba olabe ne bwoba tojja egulirayo banno ffenna tulabe nga tujjuza lugogo banange ennaku z'omwezi nga 9 cricket ovo tekyali kulangakulala Love Fest King of the East mumuwulidde ebigambo ebisinga zaabikoonako mbadde njagala abawuliza bange nabo palaso bakubuuzeeko mu ddakiika zonaaba omunyongeddeyo awo nyamba otereko ezo olyoke owulire abakulu kye bagamba wano musajja wo Jemo Kasenge aŋambye bwati Jemo oyo ayinza notuyiwamu tiketi ey'amangu mangu yansubiza emmeeza uyo CBS FM.